twongera kubabuuzaako n'okubeebaza okutuyunga koze tamale yasalinga bakutegeezezza era enteekateeka gye tuliko ennambulukufu ya musomo ogw'okwekulaakulanya okukyusa obulamu obuyitibwa fungiza tukole. Omusomo guno tugenda kubeera nagwo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno. Ennaku z'omwezi tuzogera kitono naye tugamba nti tugenda kubeera nagwo ku Monday. Tugenda kubeera nagwo ku Monday wano ku Old Kampala Arena. Old Kampala Arena eri opposite ne Global Buses. Ng'ojja ku Old Kampala Secondary School oba ku muzikiti gw'Old Kampala okuliraana waliwo ekisawe kiri enclosed bulungi kiyitibwa Old Kampala Arena we tugenda okubeera obulungi ennyo. Omulama gwe tuliko gwakulaba nti omuntu asobola okwesitula n'akatono k'alinawo. Abantu bakoze emirimu mu amiwudu naye enfuna ntono. Twagala okukozaayo wansi ddala tukulage nti osobola okutandika n'ekitono ekyo n'obaako obulamu engeri gye bukyukamu. Tetuluubirira nnyo okugaggawala ffe bwensi baŋŋamba abantu naye tuluubirira okukyusa ku mbeera. Abadde alina abaana balemera owaka school fees zigaana batuuka okuwummula nga bakyakubanja waakiri obeeko ky'osembulako balya kimu balye n'ekyeggulo. Transport atera okubula then bwe tuva ne tujja ne tuluubirira obugagga embeera esooka kumala kukyukako. So okwewandiisa tukozesa ennamba y'essimu eya 0753 23 08 26 0753 23 08 26. Ennamba eyo ereeta amannya ga Mudassiru Mulondo. N'olwekyo mukubireko oyogere naye era muweereze ssente ezo weewandiise nga tonnaba kutuuka. Oleme kutuuka togambe nti jaamu abadde mungi ensonga eno neeri yankutte n'olwekyo akasente tekaweze tesobodde kafuna. Oba osobola okukozesa merchant code eri 1095075 1095075 oba okujja ku Pala FM wano wennyini n'ojja ku reception ne bakuwa tiketi yo n'oleeta emitwalo 2. Wano tuli ku Perryman Gardens opposite Old Kampala Primary School okuyana House of Zaka n'ojja ne bakuwa tiketi yo. Then omwana omuto ng'olina density card omuyezi ojja ne ID yo osasula $1,000. N'olwekyo omuzadde omwana muleete omuyigirize oleme kuleka baana ate ku TV ate gojje mu musomo. Otuuka okubanga gw'osomye naye akoze abaana nga balinga katyuni kubanga bo bakuze balaba katyuni ali gojja kusoma nnyo ofaanane by'osomye ng'okuze. Abaana bakule nga balinga katyuni kubanga boze balaba bateekwa okuzannya obuzannyo obufaanana nga bw'ojjo bwe balaba. Yes, abayizi tugabe $1,000 ID yojja nayo ku mulyango oba kwewandiisa naye nze mprefaringa nnyo okwewandiisa kubanga oba weewaze bingi nosobola okuba ng'otandikako n'omanya nti olujja tiketi yange njirina mpitawo buyisi neŋŋenda nentuula nesobola okuba nga ntambuza ensonga ezo. Ssaawa 3 ez'okumanya tutandika. N'olwekyo gwe ssaawa emu beera ng'otuuseewo. Ekirungi ennyo lunaku lwa public holiday lunaku lwa kuwummula kitegeeza nti emmotoka zijja kuba ntono ku kkubo. Si kyangu ku muntu kugamba nti jaamu yankutte. N'olwekyo keera ssaawa emu obeere ng'otuuse tugenda okusimbula ssaawa 3 ng'ofunye enteekateeka ennungi. Tulina abasomesa bangi, tulina Hajjat Ladhi okuva mu Hijaz Finance. Hijaz Finance basomesa byanfuna naye nga bikwatagana n'eddiini y'Obusiraamu. Kuba weewabula ssente tezibeera ku magoba. Okitegeera kati ajja tusomesa ebintu bingi si kukwewola kwokka naye n'engeri ssente gy'olina ozikwatamu n'okweyisaamu nazo. Era mu ngeri emu tujja kuba tuyiga okulimira awantu awatonotono omanye bw'olima enva zendiirwa waka oleme genda mu katale lw'ekyo. Oluusi n'akatale tokagendamu kuba ssente ziriiwo naye ate ng'enva ezo abaana bazeetaaga emibiri gyabwe giberemeramu. Kuba gwe wazifuna gye wakulire nakasongola abaana tebakifunye kuba ogamba ekawempe tosobola kulimirawo. N'olwekyo waliwo sabuni wa habo ne ebizigo ebya habo okuyiga okubikola kwolwo lwennyini ne Mwami Benjamin Ssentongo. Dr. Issa Rwigale azaakola emisomo mingi egikwatagana n'okulunda enkoko naddala ezitandikirwako eziri loko zetugamba nti ennansi. N'olwekyo ne kwolwo lwennyini tumusuubira agenda kutusomeseza ddala omusomo ogwo atulage bw'olina okulunda enkoko nga esobola okulya ku mmere gy'oliddeko n'otagamba nti zamizi brandi zambuze n'olwekyo nze obulunzi muvuddemu era mbudduseemu. Mukadde waffe Imaamu Ahmad Sulaiman Kyebine yatukulembeddemu agenda tusomesa Obusiraamu n'engeri ya ssente gye zikwatibwamu oba n'engeri y'okukola emirimu naye nga tuli mu buufu bw'eddiini Busiraamu. Jjukire abantu bataguse nnyo olw'okunoonya ssente. Oli ne yeerabira Obusiraamu bwe kubanga anoonya ssente. Naye mukadde waffe Imaamu Kyeyune awagenda tulungamizaawo ayongera otuba omwaganya.